ensobi President Museveni gyakoze is to turn the UPDF against the citizens of Uganda. No. President Museveni okusala wakozesa UPDF ngetabiri nga youth wing ya NRM. Yensobi gyasinza okukola. Yandibadde our national treasure nga bolaba Cranes Uganda Cranes. Nga newe begende Somalia fena tujiwe sala. Ntingenda mutabali. Ffe twaleeta South Sudan okubeera independent Uganda and America. Tebakulimba teri mulala. Kenya esobola okulwana. It's UPDF stabilizing Somalia. So ntufuna chinga ffe. Anti ye problem ya President Museveni. President Museveni tayagaliza bana Uganda. Kubanga batugamba regional security and stability jatuyamba tugende tusobo. Tayagaliza. Yajagala kukweko mirambo yinza tayagaliza. But as we the bill is about Dr. Besigye tewali kirala. Otherwise 23 gonna take lino. Wandibadde wetaga minister with defense okuva in a statutory instrument bylaws is for the UPDF. Bulwe munayise tekanze mbabuli abaka parliament. Kwa ligendede kusiba base job okumusalira akalabu. Tuina parliament abaka na dala opposition abali vede ya masinga bali useless toina makulu. Yenze Haji Arun omusomi w'eddua asangiwe Bulumagi ku luguudo lw'Ejjinja kola ku bintu ebyenjawulo ng'emuli endwadde zitawaanya abantu ababulijjo kola kwabo bonna abalina ebizibu mu mukwano bw'oba olina ebizibu mu mukwano jangu gyendi neeyonera nsobole okumalira ensonga kola ku mikisa egy'emirimu kola kwabo abaagala okugenda ebweru muntu nk'okozesebwa amagini okozesebwa saitwani ebyo byonna mbikolako osobola okukozesa ennamba z'olaba ku screen Kuchi 13 tonyeza Outside Radio 4 ensonsoze ne 10 tonyeza Msam Radio 7 era kaliya bejikuru bomukama kabaliga mwebale abatugoberera Parliament jo ekibadde ekirindirirwa bulijjo kyabaddewo kyamaze ne kiba. You see, President Museveni ayina ekintu ekirungi kye yakola naye akyanise mu ttaka. President Museveni yazimba UPDF. UPDF jeri amaanyi nnyo. Actually, bogena wano mu north. The only army that can stop UPDF is Nigeria, Misiri, Egypt. Really? Nkubulira. Algeria. UPDF egasinga overrunning ago. UPDF. Bano Sudan temuli eyo Khartoum abo UPDF overrunning South Sudan nerumba Khartoum nejikuba. How do you rate our army in Africa? I'm telling you it is number 3. Africa. Yeah, goberera the Egypt ne South Africa. Really? Muchi because mubunji sife banje nyo mogerageranya na maje. Is UPDF that powerful? Yeah, to werimba. Don't joke. But when we are rankings za majaga singa. Ebe bibozi. Bantu bo kati baina indices bagoberera endala, bagoberera byuma, bagoberera bikimaji majaga ina hardwares mu stores ngategamanyi kuzikozesa. So you rate area Egypt katunulire Congo. Ejere to bogena mu rankings. Baje ku ranking anti ejere Congo liri ahead of UPDF. True. Neba agenze ku fronting abnebimu babireka obadduka. Afuputuka misinde chi machine gun bazileka wo tanka na tuke misinde na UPDF eyo giraba nga yarumbi obufunye problem. So you rank Nigeria, Egypt, not just South Africa. South Africa no zako Nigeria obulabe ba UPDF bwe yambuka wono ajimira mukubo Misiri ajikuba bokirira wono resistance okisanke Tanzania omurwana ne UPDF pano waitawo atono Southwest owani munafe yali won ngo yakakuleta bizibu badde ki ompayo bicho kya nze nkujjukiza byali yogendera yoki nkujjukiza byali kisangani nkola iri atozanya kisangani kya ku UPDF arrogance bachimanche bakola ze sibimanyi nenze kuba siri musirikale ne bachimanyi bweto bimanyi kwa to musirikale sibimanyi ne byombuza sibimanyi ne kungu oli mwana mubinyo tolira bajjana wallahi yoyagala munno afune obizibu ngolabira ddala obuuza bagamba bogo bamusajja munoleka mwezi nakuzi mukuba mujja mutyanga muogana bali ne basirikane muyita mu nkambi esooka ne mutabasanga mune mwabongo tebalowesa baliwa muogana ki mudduka muogana ki arrogance just kuloza nti buli buvuka of course kubanga banyoma kati nga General Kabalebe yali commander wa Rwanda Kabalebe we Ibanda yavano lieutenant
yavano lieutenant yawe yibanda General Kabarebe tamuzala wona yibanda yavano nga lieutenant bonna aba Mubaraka kati ame commander bava wano bani abe Rwanda but UPDF abe basinga amanyi Mubaraka ye CDF wa RDF nzoma isibimanyi nnyo kati ebyo bisoma mawulire Rwanda Defense Forces but CDF ye oyo tebwali ngeri yonna Rwanda gyali esookuba Uganda Congo kyaite kisoboka na busobozi. It was a terrible thing kubulira. Sabanyo ba UPDF banune kuvu tebamanche bogera. UPDF jeri amanyi. Museveni aitade musente za fenyinji. Kati bayina that SF seats nawe command I think. Bagala jif yasoka kubera PPU Presidential Protection Unit. Nebera PGB Presidential Guard Brigade. Now it is SF seat it's a Special Forces Command. Mobiru eno bagala difula jeri etongode. Kitongole unit. Teriye tongodo already. Kungu vaje kuradinga studio no mugo gutokote. Kungu baba wesigachi ebibi byabwerere byongenda. Twina abasirikali kugecha. Abasajja bano balalu. Atenga yeso im president Museveni yakoze. After building such an army, actually is a new better president. UPDF the numbers UPDF numbers are UPDF is multiplying by 2. No yongera no kula recruitment by 2 mfuna make sure UPDF is abasirikale emitwala 2 amanyi gensi gonde agebye mfuna gava maje gatya currency bobo yagale currency ya America kubanga dollar efugensi yonna maje America kubana maje America agenze Saudi Arabia olokwa ikirimanyi yavude ne deals za billion rukaga Trump yabade yavude ne billions za billion rukaga kati agenda kata agende UAE agenda kuva mu kyondo kya bwaramu ngaida deals za trillion years bili gwe China bata kyakwetaaga abadde trade deficit amazo jigala for 5 years China abadde kujja mu billions zinga 3.5 za dollar havanga trillions bili nga kimazero amaje amanyi go nense zigagawadde soka kuba na maje ga amanyi enze nga nabadde president I multiply UPDF by 2 Naweza amaje mitwalo ngabiri kati creatinga no man brigade satu ziri Congo tezivayo brigade emwe Central African Republic brigade ngasatu ziri Somalia you are obera mu region ye obera superpower ate Central Boja zifuna however enso president Museveni jakoze is to turn the UPDF against the citizens of Uganda. No President Museveni okusala wako se UPDF ngetabiri nga youth wing ya NRM yensobi jasinzo kukola atya UPDF yandibadde our national treasure. How has it done listen let me finish. Okay. Yandibadde our national treasure nga boda ba Ukrainians Uganda Ukrainians ngane begende Somalia fena tujiwe sala ntingenda mutabali ne begende Congo actually ino kubanga irumba Congo kuliko n'abasubuzi icyo kunyoro kitegera Trump yageze n'abasubuzi kunyonyi UPDF ino kulumbe Congo kuliko abasubuzi basi tofunira wa tekirimbwa haramu in fact honorable just abagula gold abagula kokowa ngabona kwaliyo interjecting mukatono you see you get the chintu kine nezijukira there is an argument I made about 2 or 3 years ago nga twakateka ngatakwatani kogende Congo ngatanze nokola amakubo and I made an argument ngamba yes tugenze naye nga Uganda we seem to be creating a suitable environment area mawanga agetese nga Kenya ogenda ku thriving eyo business wise. Exactly. For example botunulira Juba Kenya inayo banks inayo chi fetwale bumonde na butungulu atenga twali banki zo mu stabilizing egwanga fetwale ta South Sudan kubera independent Uganda and America tebakulimba teri mulala Kenya sobola kulwana. It's UPDF stabilizing Somalia. So nitufuna chinga fe. Ati ye problem ya President Museveni. President Museveni tayagaliza bana Uganda. Kubanga batugamba regional security and stability jatuyamba tugere tusobo. Tayagaliza. Yajagala kukweko mirambo yinza tayagaliza. But as we speak I strongly believe Uganda and Sintono. Twetagetaka. Tuyino kuwamba Ituli ne North Kivu. Resources. Uganda is a small country with a population of 40-something millions. Ati population yeyongederwa aba Congo, ba neighbors ba migrating in the one. Twetaga resources.
We have vested interest we North Kivu ne Ituri oba yagalo bato yagalo twetaga mbawo we need resources UPDF ino kulumba ebitundu ebyo ne yandi badde egenda nga bwe begenza operation sujja kulika abasuubuzi ate sika tulina amasomero agali agabana Uganda amabanka agabana official we muwambye ne muteka webyo abasuubuzi be Uganda ne bateka amaduka biki mabanka masomero biki malwaliro mabala nefe tukula kwa tumanya sente UPDF zekozesa exida nefe tubikola banakenya ne baje ne bateka advantage of ourselves traders ze Kenya nezifuna safe nokola olugudo nga traders zitaka esinga ziva Kenya zitwala bya maguzi. What's the problem? President Museveni tayagaliza bana Uganda simple yeye yagaliza yeka what's wrong with that the UPDF sijina kwa buzuku bajedeni meri ino kubanga je nga kintu kyabana Uganda bakifunamu nga bola bejeri America no wambiro mu America wano wotegera nti Uganda ina bakomando ba America bawere 12 yeso UPDF ino kubanga fetu gifunamu kata ekizibu ekyajira President Museveni kozesa UPDF nga tool M10 na mbuyinza so si tool ekuma bana Uganda okusavinga bana Uganda obuzibwe buli biru yaleteddwa kati biru eyo again koti ya kamala okusala nti ebyo byasu okuwezesa ba civilian mu koti za maje kiri ani constitution kati biru agirese kusiba besije nga tagoberedde mateeka biru janga tagetinze muntu anti UPDF Act eja kuterawo koti nga koti eyo tegoberera nnyo mateeka gakuwozesa muntu ye President Museveni kyayagala kwe kusigazawo akadirisa akayola munyagwano mu studio n'omusibe emyezi 6 nga tewozezaako kumulimbirira munyagwa mutujju wa ADF notwala ne bakasuka no ka pisto ne bakasanga muno babadde ne mundu ne mu studio notwala nosiba nena yebe byadiba kakati tosobola kubanga osifuze gwange emyaka 4 ng'okyakola amateeka nga gali aimed at cramping the opposition kituufu oba nejenga UPDF eri amanyi wetaaga etteeka eriri kuumira mu mpisa not at any time to turn against Ugandans. That is correct. However ye kimukozesa etteeka lino ku speed yalemera Besigye n'amuma bail ayaga kumulaga I can try you, convict you, do anything to you. Dr. Besigye. The bill is about Dr. Besigye. Dr. Besigye tewali kirala. Dr. Besigye. I'm telling you. Otherwise, 23 gonna take a lino. One day wetaga Minister with Defense, okuvine a statutory instrument, bylaws is for the UPDF. You get the point? Nazitwale wa Attorney General for gazetting in a chi. You understand? Attorney General Castas zita repugnancy test that they are not repugnant. That is important. Chiwuli is a bulungi. Mumateka tuina je Twitter the repugnancy test. Eteka lyonna lyoyisa kubanga teriri repugnant to the constitution. Repugnancy. Lino kubanga teri tyobo obanga teri kontana na semateeka. Nadala the Bill of Rights chapter 4. One day we're going to take it in Parliament. One day we're going to the disciplinary code of conduct ya UPDF. We're going to support the marshal. You need the disciplinary code. I mean a disciplinary committee about your police. You take it to the Attorney General for gazetting and whatever and the endorsement. Yes, and I got to run UPDF acting or again did a civilian. That's where you go wrong, Your Excellency. President Museveni chechizibucho. That you have a strong army, yandwade Gwanga, ojifude iyo. And you through that strong army, oyagalati neba civilians otunyigiriza. Well, what can Parliament do in the first Parliament is to reject that amendment in its entirety. Entirety? Yeah, entirety, sorry. It must reject that amendment. One, it's not good for Ugandans. Number two, it's not good for the soldiers. Tosobola kola quoting esobokusibe muntu emyaka 10 ebe goberede sentencing guidelines chezo kitufa so muntu yes is he Ugandan? Yes. Do our penal laws provide for offenses of murder? Yes. Mutwale mu court musaliro musango
bamusiba emyaka 2 oba myaka 5 n'emyaka 10 tu waliwo bulombolombo. How is the suspect handled? You pick him, take him to CMI, beat him up, now confessing, and then you take him to court? Jaga tumalirize. Tubadde ku parliament. Yes, ise take eri. Buli omuna ise take nze mbabuli abaka parliament. Kwa ligendedde kusiba besi jobo okumusalira akalabu. No, ne basiba SJK, naba UPDF bana Uganda. Bayina okuba mu ne kooti ebawozesa mu bwenkanya mu ngeri etukagana ne ssemateeka. Omuntu okubeera omusirikale tekitegeeza nti yesi muntu naye abayina human rights, ayina rights. I agree abasirikale beetaaga okubaako kye batya basigale mu mpisa. Kubanga abasirikale abamu training ze bafuna nzibu nnyo that kaninga abaana ba SFC abo omwana omu aba wabulabe nyaso okukozinga damage nene nnyo eri society singa baba tebalina kye batya. Naye bandibadde beetaaga etteeka one nga lya abasirikale bokka. Namba 2 nga ne mbasirikale mulimu kye tuyita fair hearing n'obwenkanya. Nesiku musirikale kutabukana kamanda e Somalia, kamanda muteke mu field court martial e Somalia amusalire byamusalira. Ojukira ku Kano Sula Semakula fazo omwe yatibwa mu Kalamoja side waliwa yali mu Spanish. Kano Sula Semakula nateka field court martial na charginga na wezesa abasirikale babiri nga n'omutiko bagendo batira bagutegesa. No right to appeal tojukira wali mutogo iwe ya n'abatemula kubanga bwali butemu obu osalira oti omuntu ekibonezo ky'okufa kwande procedure weziri ntine court enkulu ino ki confirming yes go batemula oti amangu ago samarire boto no temula abasa abantu no ba musirikale kitufu ngazizo omusango ayino kwera subjected ku rights a right yes trial ngeri just ngegoberera amateeka gobera semateeka. So parliament ekiteeka mani kisudde mu kaseera. President Museveni aleke Besigye abere trial. And they do it. The problem ya parliament yaffe naye nabo kijja catching up nabo. Ibi honorable Mama Mbabazi right honorable yaleta Public Order Management Act obojukira the POMA. But you see, I've had some members of parliament and I was wondering, I don't know, go back to parliament then parliament ye debate because it is there now. Why can they debate this bill already open parliament baweyo birowoozo byabwe byebateetaaga as opposed okujja no ku mikutu gya radio genda ku nnyimba eno ga tugenda kulwana. You know, I don't know oba nkiraba bubi anti Kibogwe mwalonda ba Kibogwe ffe twagenda nze omu ku baagenda musamu gw'omwito gwa malema abiri zo gwatogikwatako ffe twagenda mu kooti ne twateko spirited fight mu parliament ne soka ebeerawo nze Ssemujju n'abalala Tono Duru ne batususpendinga Gerard Karuhanga kadaga natugoba ntuka tugenda mu kooti. Ogenda mu kooti olina okusooka wekezo zitinge internal mechanism zonna kubanga you a member of parliament musoke mugende teka muli wakanyize munda then malize nga mugende na baka ba parliament nga ba Kibogwe olusi absconding he chooses to abscond tayagala bana Uganda bamulabe nga wagire teka ekyokubiri yali sente z'ekibi tayagala noli amulabe nga wakanye mu parliament kwa President Museveni muri sente ze kyakola kuleta bakubi ba amigo kasitamba nga mwazirya ne mwagala okwakanya abakuba baba wali ekikumi tosobola kuleta kavuyo wali ajja kuleta SFC bakubi. So abamu bali compromised abamu bali ki tuina parliament abaka na dala opposition nabali vede amasinga bali useless tuina makuru nalaje realist today nalumidwa. There is something I saw really kyabadde kibi bweyazeeyo nakyogeddeko ku bana wano wakabenje wekagwa zimotoka zaddenga 3 yajiddemu yajabidde no jerabira nga amaze okugenda wali n'ateeka ekimuli omwana we yafiira kyadde kibi kati nga akuma obwati kintu ekyatuse kusudiru tosobola kukyagaliza muntu yenna ng'oli muzadde. Dr. Tuzidiru Paleri ekintu ekyamutuuseeko of course alina contribution eri eggwanga lino. Yes naddala omwana oyo yafudde yabadde n'ekisa ojjukira bwe yatwala omwana gwali munonedde mu kuyimba fresh kid bani abadde n'ekisa baadde balina contribution
naye ekintu kya mutuuseeko tokyagaliza muno. However, n'abagagga baffe nabo babitegeere nti injustice anywhere is injustice everywhere. Obutali bwenkanya bwolaba mu kifo kyonna kabe buli ku mwana oyo mukalamoja gwolaba ku kkubo obutali mu bwenkanya obunaawe busobola okulumba mu bikomera gy'oli. Waliwo ebintu nga bannayuganda bye tulina okwogerangako regardless oba oli minisita oba oli ani. Accidents zibaddewo ku Masaka Road okunolaba Jeno nga bafa. Batuba twogera ku service delivery nga enguudo mbi ffenna kitukwateko nga bannayuganda kobe minisita vaayo gatedde bonzi okubala. Yes, kubanga ffenna tewali ali yekwese kimala nti omukono gwa injustice tegusobola kulumbayo. Obutaba na specialized hospitals. Kati nja nkulage Katonda de buyandiyambe Rajiv ne bamusika mu mmotoka eyo. Osanga yandifiiridde between that place ne eddwaliro. By the time we yandifunidde a one-stop center, eddwaliro yosobola okusanga stand by doctor nakwata kawo naawe ekiro ekyo kyandibadde kizibu. Nze nagende Mulago Referral Hospital last week nga ntwala omwana wange yalwala omusujja nafuna conversion. Ne kubira doctor nagasoko muduse Mulago omukoleko CT scan ekiro zaali saa 8 ogw'ekiro. Ne mutuse Mulago nga balina omukolako CT scan y'obwongo. Ne bagamba tewali contrast kyeki. Waliwo eddagala bambala okukuba obwongo nga tebalina kye batadde bakuba obwongo ekifaananyi. Then ne bakuba daayi langi neyita mu musaayi neyita mu bwongo ne baddamu ne bakuba ekifaananyi. Oba laba daayi eyo waatatuuse kitegeeza omusaayi guli blocked awo tegutuukawo. That is kye bayita contrast eyo kala. Ne bagamba tetulina contrast. Eddwaliro lyonna saa 8 ogw'ekiro. Eddwaliro ekkulu e Mulago. National Referral Hospital. Daayi contrast. Ne bagamba bamutunda nti waliwo amaduuka agatunda laabu agatunda ebya laabu ali ku Bombo Road. National Referral. Ngenvuga ne ngenda ekiruddu ne bagamba akola ku CT scan eja saawa 3. Ne tuli mu kuwanga kiri no honorable. I'm telling you, wetubyogera abantu baloza politics. Nkulayo ya kungu waliwo ebintu. Nga kobewe NRM bofuna akabenje ku Masaka Road oba ogenda kufa ekinene nnyo government ya NRM joyagala ejja kuleta 99 bakasuke kabangali bakuvuge ngo omusayi bwe kuyika mbongo. Contrast na National Referral Hospital ntute a conversing patient naye nga obalaba babaskozi bo webali Mulago abakozi gye bali osanga webali basuzeewo ebikozesebwa tabirina kati yakole ki oli ya budget nti ya budget ye Mulago bagisaze budget ya byobulamu tetusobola gyongera ate nga waliwo convention yali yawa ye Maputo tulina convention. A convention is an international agreement oba law gye muteekako gye muyisa and Uganda ratified. Omanyi ezowulya conferences ezimu ze bagenda muzinde ebiragiro beziyisa. Bwe mubikomye mu parliament ya wano n'ebikkiriza ne parliament ekkiriza bikole wano muba kyekyo bayita ratification. Liba lifuuse etteeka. The Maputo Convention yatulagira wabeewo essalira lya budget etundutundu lya budget litekebwa mu byobulamu. Ebyobulamu tebabiteekamu nti obijjamu amagoba. Oyina kuyiwa mu buki buyi nti buli kyetaagisa okigulamu excess. Kati Rajiv Rupaleria Katonda mumuze emirembe ne bwe yandivudde ku siini eyo ne balwana naye omusika mu mmotoka omwo naye ne yesanga nti basiteri nje mukubye mu kifuba ayina internal bleeding nkulayira neera yandifudde. I don't think tibandi savings obulamu bwe saa 8 ogw'ekyo kubanga ambulance y'okutuuka ku siini okufuna ambulance ejjaawo kyanditutte essaawa emu. Ate teweetaaga bwetazika ambulance wandyetaaze kye tuyita an intensive care ambulance. Wamutwala nga already bamukolako. Ekyo tekisoboka okimanya e Uganda. Mu Kampala tekisoboka. Then ddwaliro ki bandi mutuusiza n'osanga abakugu nga weebali neera kyanditagisa taatawo okudda ku masimu mukubire dokita gundi mukubire yandifudde. Kibinyo ekyo nakyo kyennyini kisobola okuba n'okutuuka ku taata we God forbid. Kisobola okutuuka ku muntu yenna w'abagagga kwagala ne memba yenna. Kisobola okutuuka ku bantu abali mu government. Minister otambulira mugombe yes. But osobola okuraminga osobola okuyika mu trailer y'omukongo. Ne kuba n'ekutta ku Masaka Road. N'oba otafa
okutema mu motoka omu bakuteme mu banonya ambulance ekutwala ku Masaka Road tojja kulabika ojja kufa. So it's better fenna bwe waliwo ebintu bye tulina okwegatirako nga banna Uganda. Yes. Naye wallahi mwe mulowooza nti ffe tuli mu mbeera embi ffe abatali mu gavumenti. Fekka. Nadero wa minister ni family radio na government. Mbo balowooza nti ffe tuli mu mbeera embi. Naye wawulyako oluyimba olw'Ekiganda lwali luyimba nti abasibe embuzi ku miguwa musibira bwerere Katonda nazikuuma kikwabanga obwana bw'enkoko obwo obukulira musanja Katonda nabukuuma kikwabanga. Ogiddonchawe olikyawa n'abanene nga lubagolodde kikwabanga. Message erimu nti obwana bw'enkoko obwo obukulira musanja Katonda nabukuuma kikwabanga. Obwana bw'enkoko obukulira musanja Katonda nabukola ki? Nabukuuma. Ffe kituufu tetulina gye tuyinza kuddukira. Tetulina health insurance zammwe ziri golden ze mulina bakama baffe. Tetulina ssente naye Allah ajja kutusigazaawo. Tokulimye. Nkulayirira kungu. Temukola nsoyimu abali mu gavumenti okulooza nti lakizale gwe mulimu bw'ensi mwagimala. Nti byalubeerera. Wallahi tewali ali yayekwese kimala kwekeka mukono gwa Walumbe. Muleke ffenna twenjoyinga eggwanga lino. Muteeke budget mu byobulamu. Ogula 99 abiri n'oziteeka ku Masaka Road from Kampala to Masaka to Mbarara omunasinka 99 abiri nga tasisinkanya ambulance 2 kiyamba ki? Ekinaffe kituwebuuza. Lwaki highways zisingako kyetaagisa ki poliisi ogula ambulance 8 oba 10 ne muteekamu abasawo ne muteeka ku highways mufiirwa ki? What do you lose? Bafiirwa ki? Highway gye tusasulira expressway okugiyitako yakusasulira mukkiriza mutyebere mu barricades ezo okumala emyaka 2. Why don't you task those Chinese open that road? Nze mbalayirira bino mubikola n'ebijja catching up naffe ffenna. Sawa yonna. We need to take care of us, of all of us. Ffenna we are Ugandans. Mbalayirira Kaabe General Museveni, Kaabe General Muhoozi, Kaabe Minister wa Museveni, Kaaba nteri agenda kubeera after 70 years. Ffenna tujja kuba twafadda. 70 years from now. Tewali ajja kubaawo. Ngate kikyeraliikiriza. Nange nja kuba nafa. Onoobaawo. Nina 3 70 years nja kubeera mu myaka 13 nsobola okituusa. Gwe loota. Ebyo byonna bye mukkiriza ebyokulya ebitali ku mutindo biyita buli wamu. Obadde okimanyi kankuwe revelation yesesa. Okimanyi nti eddagala India yensi eyina etteeka ly'eddagala eyina etteeka erikiriza okukola eddagala erya layisi. So bakola eddagala lingi. Nero owulira nti Abamerika ba Democrats baali baagala eddagala erya layisi likolebwe mu America. Ba Republicans ne bagaana. India ekola eddagala lingi. So li expiringa lingi. Okitegeera? Okay. Naye okimanyi nti abayindi abali wano omanyi lwaki pharmacies zisinga mu bayindi? Nkyebuuza sikitegeera. Bagende waabwe eddagala linaatera oku expiringa ne balitwala mu ggwanga lya Africa erimu lye sijja kugamba kubanga nyina abantu ababeerayo. Ne bali brandinga ne baliwa pack. Enseyo gyoyogeddeko neerikkiriza okuba rebranded. Anti ebeera mu bayindi bangi. Aba security bakimanyi kye mbagamba nakyogerako nga ndi mukwasasi. Ne bali rebrandingira ne balireeta erifuuka eripya. Ne balireeta Uganda. National Drug Authority nekoonako bistamp buli package buli gundi ejja consignment oba ya $1 billion $1 million ne bumuwako emitwalo gya $10 ne muleetera abana Uganda mu pharmacies ne bamira mwe mulowooza bimukola Katonda tabalaba mbalayirira temugenda ku infecting abana Uganda na cancer and you get away with it. There is that supernatural being ali eri waggulu abalaba nebuba mugagga otya. Abalaba byonna mumala budde nammwe Katonda gyabateekera enfa yammwe. So siri mu kolima. Let us allow this place to be a better place for all of us to live. Otalo wakati wa Pakistan ne Buyindi. In just a minute then to yeah, sure. It should be. Nakugamba nali wano wali toliwo nyina gwe nayina wano. Nemuga Pakistan ne Buyindi tebasobola kulwana kabanga kanene. They are both nuclear states. India eri passive dokubanga ina nuclear heads 162. Pakistan wali omusajja waabwe yafa. Ye inventor wa Islamic bomb, nuclear bomb. Wali omusajja waabwe yali akolanga interpreter Sweet Zealand. Omuvuunizi w'ebiwandiiko.
kakati bali basombe bwandiko nga babijja mu store mu babiteeka mu ndala nga batereza library nagwa ku blueprints za nuclear warhead bagikola batya nazi photocopying nazize India nazize Pakistan yali mu interpreter just ya later Pakistan technology wa India wa nuclear nabalitira nagaba nayi muri yawo nuclear uno bamukola bati blueprints nazwa as just Switzerland musajja interpreter nazireta but he died yafaide myako bakinana ya last year I think to but it is alleged anyway but naulira America egamba tetugenda kiriza Afghanistan kufuna nuclear warhead atoyo musajja mbi ina links mu Afghanistan tetugenda okuyita wenna kumbu yafudde kati tebyategerekeka but yafa naye yayamba Pakistan efuna nuclear kakati baino obulabe bw'amaanyi wajja mu 1980 yali ana 8 ana mwemeka ana mwenda we bafuna independence Mahatma Gandhi yawa abangereza yali that was British India Pakistan yali under British India we bafuna independence Mahatma Gandhi nayagamba abangereza nti amawanga gano mugawulemu temuleka basiramu na bahindu wamu ne bagawula nera waliwo migrations za milioni 15 abantu abasala border abamu abasiramu bali India abati abadduka ne bagende Pakistan abamu abahindu abali Pakistan badduka ne badde India kade wasigalo ekitundu ekitibwa Kashmir Jammu and Kashmir ngacho bano bagamba kina kuba kyaffe bano bagamba kina kuba kyaffe nera India netwalako gutundu bibiri bya kusatu Pakistan nesigazako kimu kya kusatu balwana nnyo nga bakafuna independence ne bakyawulamu ne bateeka mu kyetuyita line of control eringa border ne China netwalako China nayo yatwalako kakati kakubagano kabwe konna kakyava ku Kashmir nakati international community lunaku lwerivayo ne Kashmir ebere gwange lyetongodde akavuyo akajja kugwawo ani asinza okufiirwa mu lutalo luno sofa mu lutalo luno India ebadde humiliated India kirimaanyi esinga Pakistan is a big economy India esinga Pakistan ebyokulwanyisa naye India balina ebintu byebagikoze abanalist by'entalo ebitotula nti bakuhumiliatinze ekisooka Pakistan abo bo balina human resource balina ejje terina bikozesebwa naye ejje litendeke nnyo bajeno baabwe America yabasinga batendeka kuba balina n'ennyonyi za America zono F-16 z'ennyonyi 200 aba Pakistan bapangisa abasirikale Saudi Arabia ennyonyi z'omulembe zonna zibagula ku America omuli Saudi Arabia egula ebyokulwanyisa bya America ne Qatar nawa bagula ne submarines abawarabu balina ekyejo tebasobola kubibeera mutaso kati submarine obeere wansi w'amazzi tebabisobola bapangisa mu Pakistan babitambuza so Pakistan epangisa amagye gayo ne gabeera mu mawanga gakozesa ebyuma eby'omulembe ne gakomawo kakati abamu batraininga n'amagye ga NATO aba Pakistan kati India ennyonyi z'omulembe z'Ebufalansa the Rafale jets ojozigogolingeko bakubye Rafale Pakistan egamba yakubye 3 ne India egamba bakubye mu ne pilot ne bamukwata she was a flight lieutenant na parachute ne bamukwata nenga Rafale bagikubisa akanyonyi ka China bakaita J10 ne ka $1 million 10 kakubye Rafale $1 million 1.8 kakati eyo humiliation number 1 India eina S400 eza Russia zirukwata zoita rukwata bazita rukwata zino anti-air defense systems the missiles zikube nyonyi zikubachi naye rukwata zina weakness egundi take ya flying C-130 enyonyi y'emigugu ya America ng'olutalo natera okutandika ne landinga mu Islamabad bwe babuuza president wa Turkey namugamba yi o supplying the Pakistan ebyo okulwanyisa enyonyi yaffe y'emigugu yagenzeyo for refueling yadde yitawo for refueling yongeddeyo kigambiwa yatwala drones kakati rukwata ezo tebaziformatinga teziraba drones radar zazo teziraba drones ziziraba ng'ebinyonyi ebibuuka birds S-400 za Russia ezo drones za Pakistan za distance okudamaging ddala India yes kyenakugambe kya symmetrical warfare
tujukira symmetrical warfare nti goyina Rafale jets bakubako Rafale zisatu ne bakubako ne Su-30 eza Russia ne MiG-29s ne bagrounding ennyonyi nga mukaaga baba humiliating mukaseera katono bwe katyo you understand bwa so beating a defense system yo kitegeeza because it's a nuclear state what you singa sent you are playing with fire they can harm you customize reserve sobolo kwanga drones bazisindika ne zitulikira somewhere ne zidiverting arukwata zone zibeera over Whelmwood bazu waterjets nyingi baso okusindika a swarm a barrage of drones nenga muri missiles kati ne keeping a defense system zo very busy era batarget yene erabene missiles zitamune zikuba kitegeeza ni nuclear warhead so penetrating a defense you are not safe there Chovola Pakistan America we are intervening to cause peace Pakistan never hesitated. Number 2 I mean India never hesitated wade ekirimanya. Number 2 ekyakanze Pakistan America yayitide mu IMF negamba Pakistan ekyakanze India America yagenze mu IMF nega Pakistan mu giwe sente $1 billion yali yasaba sente yali yasaba $2.6 billion of IMF America yamujongera $1 billion kat Pakistan India nega zino se double standards America agamba mpagira bagamba mpagira ati IMF wete Pakistan sete mukasera ko rutalo the answer is this na yogera onengamba America tisowa kulumba Iran walwa yampala mpao naga lwachi mugamba mu Iran yamanyi no Iran si yamanyi Pakistan si yamanyi na America ezeta ga to counter China Pakistan ina border ne China eshobado chimanyi Pakistan ya accessing enyonyi za China na ude China nenyonyi za isinge zo mulembe genda ziguza ku Pakistan kakati amajega Pakistan gali mu baga training ya America aga Pakistan top brass ya amajega Pakistan agamugali kuna musala double salary wano mutaka jap Pakistan ne mu America katsima iro China ekikola gochoroza technology otowenza mutegerere Pakistan yena ne bamumala chovola ba America yetaganyo Pakistan kubanga Pakistan ina border ne India nami na China America yadingana na Afghanistan wajirabe yazeyo ne ochipanga Bagram base walo base mu Afghanistan America jabera mu bajita Bagram 60 kilometers from Kabul bazemu ne bajo ochipayinga why 22 hours it is a 2 hours flight from where the nuclear missile silos is a China wiziri obache kutegezo chitegera you must search by such a base tokiza bachina ku George Payinga chovola America zena mu Afghanistan okay akati America yakoze ekikolwa ekyo yankoze intervention India netia negamba ateka bakubiyene nyonyi zayi singo kubeza omulembe India netia one ba pilot chechibuzo abade flying obunyonyi obwalaisi ne bakube nyonyi z'omulembe okay kitegeza either ba Pakistan oba nenyonyi ya NATO kubanga take NATO enyonyi ya NATO kusitwanerete ebyokulwanyisa ngo lutalo lutandika ne landing mu Pakistan kitegeza America yade gusura draw kubanga take tenza kole kyo America tekiriza akati India yatidde neska na nyizo gwambya kwa America teyagala lutalo olwo kubanga China izo lukozesa yes okulumba Taiwan mu region yo mutabagala mu lutalo lala betekera China yagala kulumba Taiwan nga 2007 tenatuuka kwa China wejo kuba centenary anniversary ya CCP embozi tujjogera ke China weekend ja na endoza weekend ja soka njagalo omukuru abuze cha North Korea NSA ina natural balance zayo botaba na threat wakatoteka waskali botaba na threat wakatoteka waskali ya America bwe kuba North Korea temuli kwa America bwe yite muli ya third world kan na yenga ezibu bojijao Japan ebesha kwetaga namba North Korea nga teriyo Japan ebesha etaga America South Korea ebesha etaga America oinokusigaza o threat wabewa bakwetaga Taiwan kati yetaga America esingo kola chips munsi yonna buli nyuma kagola buli gadget erimu ekintu kye Taiwan ne yetaga America
to keep away China. Okay. The Philippines yetaga America to keep away China. So nende skoreo gino girekawo. Kakati singoloza nti tewali Iran. Saudi yandibadde wa America deals ezo. Ebyo seyina nacho ba America nayo sinsiru. Tebakuwa kwera lujja ate n'otemawo muti. Inonya wefunira. Tebakuwa kwera lujja ate n'otemawo muti. Bwe kuva ojja kwata China mulimu. Okay. Chetuddemu kyekirala okwebiratu bitandikirako musabe kungu abisookese next week. Thank you. Mwebale nnyo abatugoberedde Honorable Mubarak Munyagalero bwetyo tubadde naye mwebale abatugoberedde mu week ejja ku lunaku lwe lumu. Sure.